السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أبولغاندا tubaniriza ate ku musomi gwaffe ogwaleero nga gukwata ku hadithi emu yokka egamba nti innama al a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Hadithi eno eva ku sahaba ayitibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ongaso Umar wono sahaba yali mukulembeze wa Islam owokubiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okuva mu bulamu bw'ensi. Nabi Muhammad weva mu bulamu bw'ensi nga Allah amujjuludde. Abubakar radiyallahu anhu, Allah amusiime Abubakar yamusikira mu bigere gwe balonda. Teyawamba buwambi buyinza kyoba yawamba obukulembeze abantu benye bamwerondera ne beegatta. Tewalina omu sigama nti bateekawo election nti nafuna 70% asatu ne batamuwagira. No, bal jamiul umma kullul umma, so abantu bonna ewatali nga tewalikebwawo muntu n'omu bamuwagira, bamwegattako ne bamubayaa abeera omukulembeze w'Obusiraamu asooka. Owokubiri yali Umar, owokusatu yali Uthman, owokuna yali Aliyu. Allah abasiime. Bwe bakoma bena abakulembeze abalala abajja bo bajjanga bakulembera nkulembera za njawulo, naye bano abana bo ate bo yali obukulembeze bwabwe bwali bwa nkizo nnyo eri maaso ga Allah. Kati ono wokubiri Umar yaturipotinga ya hadith eno. He is the reporter yaturipotinga ng'agamba nti Nabbi sallama yagamba, nabbi owekitiibwa yatugamba innama al a'malu binniyat, mazima buli mulimo gubeerawo oluvannyuma lwa kumalirira. Wa innama likulli mri'in ma nawa, era buli muntu yenna ekyo ky'abaanuuyiriridde mu kukola Katonda akimusasula. Wa innama likulli mri'in ma nawa, akimusasula. Katika Nabi Muhammad yaleta statement eyo nti innama al-a'malu binniyat, buli luvannyuma gubeerawo luvannyuma lwa kumalirira. Omuntu alisa intention, si omuntu takola bukozi. Ibaada zonna, okusinza kwonna okwafuuka Obusiraamu, omuntu amala kunuuyirira, taveeyi najja n'amala kakola bukozi kintu okujja nga yeetegese bulungi, n'aleeta intention ye bulungi nnyo nga yeewombeese. Kati wa innama likulli mri'in ma nawa, era omuntu ekyo ky'abaanuuyiridde n'ateekako intention, Allah kyamusasulamu. Nabi Muhammad wano yaleeta example, yatandika okuba example n'agamba nti example esooka, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Nti for example omuntu wasenguka, if somebody migrates, omuntu migratinga nava for example Uganda n'agenda Sudan, n'agenda Britain, n'agenda UAE, nga ekimusenguse asenguse kulwa mu Katonda we. Sina Uganda example, njeze example, omuntu n'asenguka okuva mu kitundu okugenda mu kitundu ekirala, naye ng'ensonga emusengusizza asenguswa kulwa Mukama Katonda we yekka. Uganda tuyinza okuba tunaba kukifuna, naye abantu bangi basenguka olw'eddiini ye, ng'alaba tulaba waliwo mu nsi ezimu nga for example Abasiraamu batulugunyizibwa, tebasobola kusaala, tebasobola kusiiba, tebasobola kwolesa kusinza kwabwe in their places.
nga tebasobola. Kati omuntu oyo wasenguka nava mu kitundu kye n'agenda mu kitundu ekirala nga kimusobozesa okusaala n'okukimirizaawo esswala ne ibaada, abeere ng'akola ki? Akola. Ate wamala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayita example, faman kanat hijratuhu liduniya yusibuha, wasenguka nga yate yagala bya duniya, yagala kola business, agakwera nga agende yavu kyonna, era ekyo kyasengukidde Katonda kyamuwa. Ate oli wasenguka awi imra'atun yankihuha, obanga asengukise kubeera nga afuneyo omukyalo omulungi nga agende egundize nfune ku kikyala kifaanana bwe kiti, oba ku musajja afaanana bwati, era munnaye enniya eyo intention Katonda gyamuwa. Kati fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, omuntu kyaba asengukidde ekyo Allah kyamuwa. Hadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ya ripoti yatunayaleetiwa Bukhari ne Muslim nga hadithi ntuufu. Tuyigawo mu kimu eno hadisi nti omuntu kyonna ky'oba okola intention ebeerenga eri mu mutima gwo, Katonda abeerenga akusasulamu empeera ennungi. Tukome wano. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.